kwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Oliwa omulebe wa 3BN TV Uganda osuza otya eyo? Tuli ku pulogulaamu yaffe ensulo ey'enkya era ng'ali mu maaso go yenze Muyinza Edison Kizza Shema ng'ava ku kkanisa eno eya Kabulengwa Sabbath School Kampala Central Church Kampala A District. Weewaawo Mukama ampadde omukisa neeyongera okubanga nzijja gy'oli enkya leero tuyigireko wamu. Siyinza atuukiridde naye Mukama annonze olw'okubanga alina ebigambo by'ayagala okumpisaamu. Omwoyo we omulungi aluŋŋamya nange agenda kunnuŋŋamya njogere naawe ekigambo kya Mukama. Katonda tusabe ate tugende mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Katonda waffe omulungi weebale otukulembedde oyogedde naffe era olusobozesezza okuba nga tuyita mu kusomozebwa okw'enjawulo olw'ensonga. Tusaasire otulungamye n'Omwoyo Omutukuvu tusobole okukola nga weyagala okutuusa amawulire amalungi gano eri abantu bo ate basobole okulokolebwa okusemberera. Weebale Mukama tulungamye yogera naffe enkya leero tukutegeere ate Mukama tweyongere okuba nga tuziba bujja mu ggwe kuba Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Twalabye ennaku eziyise obubonero buno omusanvu. Obubonero buno omusanvu twakalabako obubonero busatu bulambirira. Twasana akabonero akasoose nga twalabyemu embalaasi enjeru ate ng'ekiikira ekkanisa eyasooka, ekkanisa eyali etuukiridde mu bikolwa byayo ate ne mu ngeri gy'ebuuliramu enjiri nga bagibuulira ku njiri ku sipiidi eya waggulu. Kuba twalabye nti ono yaweebwa ekisena n'aweebwa engule okubanga ate agenda okuwangula era awangule. Ne tulaba embalaasi ey'okubiri, embalaasi emmyufu. Twalabye nti oyo yatulako yaweebwa okumalawo emirembe ku nsi era abantu batiŋŋane era n'aweebwa ekitala ekinene. Twalabye akabonero akookusatu nga embalaasi enzirugavu. Twalabye nti ate ono ye yalina ekigera mu mukono gwe. Ekigera kino nga kipima okukkiriza, nga kipima empisa, nga kipima obukristaayo bwaffe era nzikiriza nti naawe weekebeddemu n'olaba oyimiridde otya. Era twalabye nga waliwo enjala y'ebyomwoyo, ekigera eky'eŋŋaano, ekigera eky'eŋŋaano olwa sayiri, ekigera eky'eŋŋaano olw'ensimbi entono n'ebigera bisatu ebya sayiri olw'ensimbi era entono oba olw'eddinaali emu. Twalabye ng'ebyo byonna njala ya byamwoyo egenda okubaawo nga leero si njala ya mmere. Ne tulaba nti ekirungi kiri nti ekisuubi eritaggwaawo liriwe riti nti yamugamba nti amafuta n'omwenge tokola ki, tobisaanyaawo oba tobimalaawo oba tobyonoona. Twalabye nti essuubi bwe liri nti amaanyi ag'ebyomwoyo gakyaliwo erinze naawe okuba nga tukyasobola okuyimirira. Weewaawo bwe tweyongerayo tulaga nalaba akabonero akookusatu. Tukyali mu kubikula ensula ya 6. Omutwe gwaffe gugambye kuwa bulamu oba kuleeta kufa. Kuwa bulamu oba kuleeta kufa. Si kibuuzo wabula statement. Essula ya 6 lunyirira 7-8 okubikkulirwa Bayibuli egamba bw'eti bwe yabembula akabonero akookuna ne mpulira eddoboozi y'ekiramu ekyokuna nga kyogera nti jangu olabe. Ne ndaba era laba embalaasi eya kyenvu n'eyali atuddeko erinnya lye kufa. Ne Magombe n'agenda naye ne baweebwa obuyinza ku kitundu ekyokuna eky'ensi.
okutta n'ekitala n'enjala n'olubembe n'ensolo z'ensi. Twalabye ekizikiza, enjala. Muganda wange ne mwannyinaze, kaakati njagala tugetambula mpola kubanga kino kya mugaso nnyo kubanga kitegeerebwa. Tuli mu transitioning. Twalabye embalaasi eno enjeru nga ekkanisa y'abatume eyasooka, ekkanisa yalimu okukkiriza okuli pyuwa, okukkiriza okutaliimu wadde obukristaayo butaliimu wadde akato akanyaafwa oba akataliimu wadde olufunyiro. Kaakati ne tweyonga entulaba embalaasi eno eya lukunyu oba embalaasi emmyufu nga kuyiganyizibwa kw'abatukuvu. Awo tewali obulamu bwabwe ku lw'okukkiriza kwe baali balina. Tulabye embalaasi eno, embalaasi enzirugavu, nga mbalaasi eraga enjala eyaliwo mu by'omwoyo, ng'ekigembojagano nakyafuuka kamere, ng'okukifunako weesimana bwesiimi. Kaakati ate olabye tulaba okufa, embalaasi eno eya kyenvu. Kankusomereko mu Luzungu. Agamba nti, and when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. And hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. Kakati muganda wene mwannyinaze, tutambule mpola mpola. Ekigambo okwengererera oba kyenvu Oluzungu kyayise pale, kitegeeza langi kupeeruuka. Ye Oluzungu akiyita pale, ndowooza Oluganda naye akikyusa bulungi kupeeruuka. Okay, kireetebwa endwadde, kireetebwa entiisa mu bwongo, kireetebwa okunyigirizibwa mu birowoozo oba giyite depression. Langi eyo tetera kuba na kyetegeeza kinene, wabula bwe yegatibwako emimwa, olulimi n'ebibatu n'akamwa okupeeruuka, kiyinza okubaawo nga kiva ku musaayi omutono, okutya, okunnyogoga, kookolo, okozesa ebidagaladagala oba okunywa eddagala eringi. Ebintu bino byonna bibaawo era bireeta kala eno. Endwadde z'emitima zireeta kala eno, n'ebirala ebirwadde bingi bitayinza kubanga ate tumenya, era byonna byonna bireeta okupeeruuka kuno. Kaakati atudde ku mbalaasi eno, njagala twetegereze ekintu kino. Atudde ku mbalaasi eno, erinnya lye ye Kufa, awerekeddwako magombe. Ate agenda kukola ki? Agenda kutta, aweereddwa ekitundu ekyokuna, the fourth part. Ekisooka agenda kutta n'enjala, agenda kutta n'olumbe, agenda kutta n'ensolo, agenda kutta. Mpola mpola. Twalabye eggulo nga waliwo okupima. Twalabye okupima. Ku mbalaasi eno eya enzirugavu oba black horse mwabaddemu okupima. Bani abapimibwa? Twalabye ekizampo ya Beltesaza ng'apimibwa olw'obutali buki? Olw'obutali butuukirivu, era yapimibwa nga takola ki? Nga tatuuka oba ng'abulako. He was wanting. Kaakati okupima okwo we kuggwa, abapimiddwa nga babulako. Wuliriza. Era ng'enjala eno, enjala kakutiya,
si njala ya mmere, si nyonta ya mazzi, naye njala kakutiya eyaki ey'okubula okw'ekigambo kya Katonda. Kati wulira okufa kujja kutya, tuli ku mbalaasi eno empeeruufu oba embalaasi eya kyenvu. Okufa kujjawo olw'ebintu bino wammanga, agenda kutta n'ekitala n'enjala, enjala gitwalabye olunaku lwajjo, n'okufa oba n'olumbe n'ensolo ez'ensi. Akawulire akookuna bwe kabembulwa, Yokaana alaba embalaasi eya kyenvu. Era tulaba bulungi nti langi eno eyimirawo okussuka ku obulwadde. Nedda, si bino tubadde tugamba nti obulwadde obupeeruusa omuntu nolaba nga langi ye ekyuse, esukkawo awo. Ekigambo eky'Oluyonaani kino ekitegeeza okupeeruuka tukiyita kurolos. Ekigambo kino muganda ne mwannyinaze kitegekera bulungi nga kye twandiise okwengererera. Tumanyi bulungi kyenvu, tutera n'okugamba nti yellow banana, amatooke aga kyenvu oba amenvu mu Luganda. Yellow ekintu okwengererera nga kyengedde. Kakati ki ekireeta okwengera? Obulwadde bwengeza omuntu. Tugende mu maaso. Twagala okuzuula akabonero kano ak'omukaaga, akabonero akookuna. Kubanga twagambye nti obubonero buno obuna buyimirirawo mu mirembe gy'ekkanisa egy'emirundi ena. Ekigambo kino ekiyitibwa kurolos ekitegeeza okwengererera kiri oba nkiyite ntya? Okay, katugende mu maaso. Omuntu ono gutwalabye atudde ku mbalaasi eno empeeruufu, embalaasi eya kyenvu gye bayise pale, atuddeko ye kufa. Agobereddwa ani? Agobererwa magombe. Bwe kiba nga kiriwo ekityo, kifaananyi ekyo kikolako ki ku mbalaasi eno? Kitegeeza okufa. That color is a color of a corpse and dead body. Langi eno langi ya mulambo. Ye Bayibuli etugamba bulungi waliwo enzivunula eyitibwa NAS oba New American Standard Bible, NASB. Ye webevunula ekintu kino ekiyita evvu. Ekigambo kino kurolos weba ekivunula mu lulimi lwayo ekiyita evvu. Kakati okufa kuno nagambye bwetubanga tuyiga ebigambo bino njagala weetegereze ebigambo bigeraageranye ku bulamu bwo obw'omwoyo. Oli mu state ki? Okyali mu pure faith, that is unspotted? Ekyo kirungi. Okyali mu kuyiganyizibwa olw'okukkiriza kwo kw'oyimiriddeko nga tokyusa tokuvaako olw'amazima ge wategeera? Ekyo nakyo kirungi, era Mukama agamba ekyakikubalira, agambye nti gumiikiriza okutuusa okufa nange ndikuwa engule ey'obulamu. Naye singa oba otandise okuyingira mu kkala eno enzirugavu, otandise ocompromisinga, otandise okubanga ogenderera okufa, otandise okubanga olumwa enjala, otandise okubanga okogga mu bulamu obwalubye twandikambye, otandise okubanga okonziba, omubiri gutandise okwesikamu. Saba Mukama akuyambe nga tonatuuka ku eno gye tuliko olunaku olwaleero, embalaasi eya kyenvu, pale horse. Kubanga singa omala okufa essuubi lyo liba liweddewo. Simanyi levo ki gy'oliko mu kaseera kano muganda wange ne mwannyinaze, naye kyetusaba kimu nti Mukama atusaasire. Kubanga ebigambo bino bye twogerako kituufu byabaawo, bigenda kubaawo, naye naffe mu bulamu bwaffe obw'omwoyo tulina okwegeraageranya tutegeera levo ki gye tuliko. Kaakano muganda wange ne mwannyinaze, ekifaananyi kino ky'ekiseera eky'ebiro ebyekizikiza mu Bulaaya ow'edda,
okuva mu mwaka guno otwalabye ogwa AD 538 okutuuka mu 1517 kiseera kyali kinene nnyo bbanga ggwanvu nnyo eryo era okutuuka ku ntandikwa y'okudda obujja mu ddiini tulabira ddala ng'okufa kwaliwo okufa okwa ddala zituyita dark ages. Embalasi gye twalabye olunaku lwajjo mu kkanisa eno eya Perugamo wali watandise okuyingirawo enjigiriza ez'obulimba ezikyamya abantu okubajja ku mazima. Naye olunaku lwali tulaba enjigiriza ez'obulimba nga zimaze okukola effekiti, ekigambo kya Katonda nga kigiddwawo ku nsi. Akaseera ako masekkati g'akaseera ako, mmakkati g'akaseera ako, ompulira muganda wange ne manyinaze, waaliwo okufa. Mu kiseera kino endwadde enkambwe, gamba ng'endwadde z'akawumpuli, gamba nga endwadde ezitayogerekeka ezitamanyikiddwa na mannya zaaliwo era abantu bangi baafa, abantu obukadde nga 25 n'okusoba. Yesu alina ebigambo by'ayogera ti yenze mugaati ogw'obulamu. Ate tukimanyi bulungi nti Yesu kyekigambo. Kati awatali mugaati gwa bulamu, awatali bulamu agamba I am the way, the truth and life. Yenze mazima, yenze kubona amazima n'obulamu. Awatali bulamu wagenda kubeerawo okufa. Kyovulaba endwadde nga zifaanako ekizatta abantu mu kiseera ekyo. Kyali kiseera wa Paapa we bwajja ekigambo kya Katonda mu bantu. Era tulaba bulungi ng'abantu bali tebakyalina access ku bigambo bya Katonda bino. Tujjukira bulungi, njagala muganda ngolowoozeemu omwaka ogwa 538 nga tujjukira obwa Paapa nga bumaze okuwamba amawanga gano 3, tugenda kweyongera mu kitabo kino ekyakubikkulirwa. Kansooke mbiveeko ebyo. Tunayongera mu kitabo kino ekyakubikkulirwa tujja kulaba period eyo Mukama alina ensonga lwaki ebigambo bino abiddamu. Alina ensonga. Ebigambo biringa ebifaanagana naye abizzeemu mu bubonero obw'enjawulo, atulaga ebintu eby'enjawulo tusobole okutegeera ebigambo bino. 538 nga bamaze okuwamba amawanga gano 3, Ostrogoth, Vandos ne Heruli, obwa Paapa bubeera established. Twalabye olunaku lwajjo, olunaku lwa Tuesday nga ebyeddiini era nsobola okwetabula n'ebyaki n'ebyamawanga. Kyova olaba okuyiganyizibwa kukola kutya, kuyingira abantu bayiganyizibwa abakristaayo. Kaakati twalabye olunaku lwajjo ng'ekyo tekyakomaawo, enjigiriza ez'obulimba zaakoma okweyongera era abantu bangi ne bakola batya, ne bazigoberera. Enjala y'ekigambo n'etandika okuba nga ekola ki, yeeyongera, ng'abantu tebakyafuna kigambo bulungi. Tuvuddeyo eyo tuzze olunaku olwaleero ekigambo kigiddwawo ddala. It was withdrawn from the common people. Abantu bano baafuuka okulaba nga abantu babulijjo tebakyalina Bayibuli. Obukulembeze buno bwa Paapa bwe bulinnya ku ntebe ne buwera Bayibuli. Era gwe muganda wange ne mwannyinaze asome bulungi ebyafaayo ebyakayembe kano akatono akajja ketugenda okuba nga tweyongera okulaba nga tweyongedde okuyiga ekigambo ekitabo kino ekyakubikkulirwa. Abatukuvu baayiganyizibwa naye ekigambo ne kigibwa mu ki? Ne kigibwa mu bantu. The church now goes to a hiding. Olusoma mu kitabo ekyakubikkulirwa katono nnyo munzikirize tusomeyo. Ekkubikkulirwa 12 olunyiriri olw'omukaaga agamba nti omukazi n'addukira mu ddungu ewali ekifo ekyamutegekerwa Katonda asobole okuliisibwa eyo
okumala ennaku lukumi mu 206. Kakati tulaba okukwekebwa kw'ekkanisa. Ekkanisa egenda mu kwekweka. Now the church is hiding. There is no where you can find the truth. Okufa okw'ebyo mwe tekwali ku bakristaayo, nedda. Kwali ensi ng'ekutte ekizikiza zigizigi, okufa mu by'omwoyo nga mu nsi temukyali kigambo kya Katonda. Ng'okufugibwa bafugibwa bulombolombo. Era wano we tulabira ekkanisa y'Obukatuliki okubanga ebunye kumpi ekitundu kimu kyakuna ekyensi. Kyava agamba nti he gave him the 4th part of the earth. Bw'obanga wetegereza bulungi embalaasi eno enzirugavu, embalaasi eno eya kyenvu, power was given unto them over the 4th part of the earth. Kyava baali ne bagamba nti batta abantu abasuka mu miliyoni 5. Kwali kuttibwa na kufa ndwadde n'ekizikiza mu magezi ag'ebyomwoyo n'amagezi aga bulijjo. Era okutta n'ekitala kwaliwo kungi mu kiseera ekyo. Abantu ne basooka bafa ne basooka bafa nga bagwa ku ttaka balinga buwuka, enjala ng'efuuse enjala. By the way, kankusomere ekyawandiikibwa ekiri mu kitabo eky'ebikola by'abatume essula 2:17. Ebikola by'abatume essula zino kumi na musanvu. Agamba wati nti era mwoyo tubaawo tutambula era tuba balamu. Kakati mu Katonda mwe tubeererawo era mwe tutambula era mwe tubeerera abalamu. Kati singa ekigambo kya Katonda kijjibwa mu ffe, kijjibwa ku nsi, tewali bulamu bugenda kubaawo. Kyova olaba certainly enjala, endwadde, abantu okwetta bye byaliwo byokka. Kubanga gavumenti ya Lucifer tugimanyi bulungi ti gavumenti yaki? Gavumenti ey'ettemu, gavumenti ey'okuyiwa omusaayi, gavumenti ya Lucifer. Kakati bwa Papa nga bumaze okutwala okuwamba ne buwera Bayibuli mu nsi, buwatta abantu. Batta obukadde n'obukadde. Ninga babalanga ki? Baagala kumalawo abakristaayo mu nsi. Naye Mukama agamba nti naakweka ababe. Kakati muganda ne mwanyinaze okuva ku mbalaasi enjeru gye tulabanga akabonero akaasooka okutuuka ku mbalaasi ey'okufa oba eya kyenvu gye tulabye mu kabonero akookuna, ekkanisa yaseesetuka okuva ku kuwa obulamu okutuuka ku kusaasaanya endwadde n'okufa. Kitegerekese bulungi. Ekkanisa eyali ekkanisa ey'abatume tugijjukira bulungi ng'abantu bagabana ebintu byabwe, yatuuka ekiseera nga kati kkanisa kuyigganya. Nga buli awulira ku kkanisa alowooza kuyigganya, kubanga ekkanisa eyaliwo mu biseera ebyo yali kkanisa ya Roma, ekkanisa eyali enkaafiiri eyali etugumula abantu n'okubatta. Tulina kweyongera okuzuula ebingi. Yongera okubanga ogoberera pulogulaamu eno. Mukama akuwa omukisa. Katusabe. Katonda waffe omulungi, essuubi we liri, teweerabiranga bantu bo,
ne mu kiseera ekizibu ne mu kiseera abantu bonna nga balaba tewakyali kyakkola ogamba nti olinayo akasanvuko akatavunamidde bayaali bwe wapurizavinga n'obateeka mu ddungu n'obatereka n'obayisa mu kiseera ekyo naffe tumanyi nti ojja tuyisa mu kiseera kino leka waleme kubawo n'omu ku ffe afa mu by'omwoyo naye ffenna ffenna katubeeremu abo boogenda okutereka abasigadde nga banywedde ku mazima go nga ebiseera by'okubugiganyizibwa bijja leka tuleme kutya naye katunywere tutambuleko ekyo kyewagamba yogera naffe omwoyo muntu kuba tuluŋŋamye atuze bujjeero twekete kulwakako bugenda okujja webale kubanga otulidde nga tusabye nga twebaza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amiina kama akuba omukisa era abeere naawe okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.